Wabaluseewo obutakkaanya wakati wa Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne former Speaker Rebecca Alitwala Kadaga gwe mukwano gwange. Wazzeewo okulereŋŋana n'okusikaŋŋana omuguwa olutalo wakati wa bano ababiri nga luvudde ku ki gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, nga luvudde ku nsonga ezigenda mu maaso n'okuba nga zitambulira mu Paaliyamenti, ng'ageraageranya Paaliyamenti y'omulundi guno nabiri ebiseera Kadaga bwe yali ku Paaliyamenti. Kadaga ye afudde ku ki okuba nga anokolayo ensonga ze. Kati bitunuulire tulabe gwe mukwano gwange asinziira ku Yogi Updates TV. Nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yogi Updates TV yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza. Tukwanirizaako nnyo kulikayo obwakedde. Baganda bange abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, nammwe mbalamusizzaako. Mwebale kwekumira ku Yogi Updates TV. Nkutegeeza nti nno gwe atanaba kuba nga osubscribinga genda maaso osubscribinge, naye teweerabira kukona mu kade nagamba kajja kuyambako okuleetera notification message okusobola okubeera nga ofuna alerting message bwe tunaataddeko information gwe mukwano gwange ali eyo. Naye atanaba kuba nga osubscribinga genda maaso sharinga commentinga gwe mukwano gwange yonna yonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza. Wabaluseewo obutakkaanya wakati wa President Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne former Speaker Rebecca Kadaga. Ensonga evudde ku ki? Jjukira sikado zino ezijja zitambula okuva ku ba Parliamentary Commissioners omuli Mpuuga, Seriwaye ne Esther n'abalala nga bw'obategeera ng'ebaagabana akasiimo. Kati sikanda eno ezeetambula, kati jjukira nti nno ebize bitambulira ku social media bizze bigeraageranya oba nga bigeraageranya sipiika aliko kati Anita Among ssaako ne sipiika Rebecca Kadaga ow'omulembe guli. Newankubadde yali yakola ebikyamu bingi naye ate bagamba tebituuse ku ssa ly'ono, enguzi gye yakola tituuka ku ssa y'ono, kubanga ono enguzi ye gy'akola agikola direct gwe mukwano gwange ayeeyo ampuliriza. Naye obuzibu wawe buvudde. Obuzibu buvudde kubanga Yoweri Kaguta Museveni yeesigamye nnyo support agitadde nnyo eri Anita Among. Akulaga President Yoweri Kaguta Museveni akulaga nti nno musajja we Anita Among talina buzibu yadde n'akamu, era ebintu abitambuza bulungi ng'ebirina okutambula. So mmwe abavaayo ne mwekalakaasa ne mubiwakanya muli ku byammwe. Kati kikitadde embiranye wakati wa former Speaker Rebecca Alitwala Kadaga ssaako ne President Yoweri Kaguta Museveni. Nga President Yoweri Kaguta Museveni alina ensonga zakkaatirizaako ez'ekimpatiira z'asinziirako okuba nga adifendinga Speaker Anita Among, era ng'avaayo ne yeewaana n'okwewaana nti ensonga lwaki yamuseevinga mu bajambula abaali baagala omumutulugunya ku lwe nga bamuwaayiriza okulya enguzi. Wati waavuddeyo n'awa ebigambo bye. Kati ne wabalukawo okulumaŋŋana kwa former speaker ng'agamba obuno omusajja tasobola kulaba kigenda mu maaso, tasobola kulaba nti ensi yakoowadda speaker aliko ow'omulembe guno. Ensonga zibadde nnyingi nnyo okusinziira ku Museveni z'awadde lwaki asapootinga Anita Among ow'omulembe gwa Paaliyamenti guno gwe mukwano gwange. Ngenda zikuleetera tutunuule tulabe, tuziwewule, tuziteeke ku mmeeza, naawe n'osinziira okwo n'ojajenga gwenna asinziira ku Yogi Updates TV. Ddeyo n'agamba ono nze naye tukkaanya, sipiika w'omulembe guno tukkaanya, naye ate gwe lwaki tetukkaanya? Ensonga aliyo zivuga lulo. Jjukira Rebecca Kadaga ye yali muntu ali mu Paaliyamenti naye nga si ye muntu gw'oyinza okuva eri n'owa komandi nga w'oyagala. Wadde yali yeesigamye nnyo ku NRM naye yali aliko self learning, yali yeesigamyeko nga ye ng'omuntu ng'akola decision, personal decision nga ye, nga tosobola mutwalira mu nsobi n'omusuulirayo ddala. Era y'ensonga lwaki President Museveni yakola ekisoboka okuba ng'asobola okumwambulako
Rebecca alitwala Kadaga ng'alaba ayinza omufuukira ekizibu gye bujjako mu maaso era avuddeyo n'amwatulira ensonga zino kizze kimuluma okuva emabega. Avuddeyo ne yeenokolayo n'amulaga nti nze eyakutoowa oda n'okuva mu ntebe ey'obwa sipiika. Bino byonna abadde abigamba Rebecca alitwala Kadaga newankubadde ebimu abimugambye indirect naye biraga ki kyabadde agezaako okuba ng'ategeeza gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Yoweri Kaguta Museveni agamba afuddeyo n'ayogera ku butakkaanya bwe baayina ye ne former speaker ku 9th and 10th parliaments. Honorable Rebecca Kadaga avuddeyo n'ayatululwa President Yoweri Kaguta Museveni. Museveni abala okusinziira ku byaliwo ku weekend agamba nti nno nagezaako okuwooninga Kadaga nagezangako okuwooninga enfunda eziwera naddala wali osaavinga nga minisita mu EAC affairs nga ngezaako okulabula ku disappointments ezaali mu staafu yo mu top administrative position mu paliamenti. Ensonga ezimu oba ezeekuusa zaali zaapeninga mu judiciary ku mulembe ogwo okusinziira ku pulezidenti nga waagamba. Ensonga ezaaliwo ku mulembe ogwo ne ku guno zaali zaapeninga. Agambye nti bino nno abimugambye nga basinziira eri gye babadde Bukedia okulonkinga the 10th edition of the ku Federation eya East Africa ku Secondary School Supports Association kye bayita FEASA Games mu Bukedia district eggulo limu. Museveni agamba yagenda mu maaso n'okuba ng'awooninga Kadaga ku potential consequences ku buntu obulumira bw'atasobola kuba ng'amanaginga mu parliamentary administration. Parliamenti eyali under Rebecca Kadaga n'abalala yagamba muno yayagala okulikutuinga basobole okuba kale nga baleeta parliamentary staff nga bo baagala okuleeta parliamentary staff. Museveni agamba Rebecca Kadaga ne banne baagala okurecruitinga okuleetawo staff empya mu administration ate ng'ekyo ekirowoozo ye teyakyagala. Bw'atyo bw'agambye ensonga enkulu staff gye mwali mutondawo nze nali ekirowoozo sikyagala ate ggwe n'olemerako. N'agamba nti nze waka wange nze akulira family, nze head of family era improvidinga ebintu bingi nnyo ewaka naye sikwatangako kigere wasirinnyangako kigere mu ffumbiro. N'agamba takwatangako kigere kulinnya mu ffumbiro ekikulirwa Maama Janet Museveni. N'agamba we ŋŋenda mu maaso n'okugenda mu ffumbiro ne mbaako ebintu by'enkyankalanya ebimu mu kufumba emmere weegenda mu maaso n'okusiriira nze ajja okuba anenyezebwa ku ekyo. Era Museveni ayongera n'agamba nti Kadaga ne judicial leadership yali abagambye basobole okuba nga bakkiriza Ministry of the Public Service basobole okuba nga bawulira administrative staff ekintu kye baagaana Rebecca Kadaga ne banne. Agamba nabagamba lwaki mukozesa abantu aba public services kubanga ekintu kyonna kyonna we kigenda mu maaso mu bukyamu kubeera civil services
yeyina okunenyezebwa, yeyina okwansalinga. N'agamba nti nno kubanga be ba specialist mu kukola procurement mu ssente, basobola okukola eby'embalirira mu ssente. Bw'atyo Museveni bw'amugamba. Agamba naye bwe baagaana nasigala, nasalawo ngende maaso n'obutabalwanyisa. N'agamba naye mu nkomerero baakikkiriza, baakitunuulira, baakirializinga nti waaliwo obuzibu bw'amaanyi kubanga mistake yonna, ensobi yonna we yakolebwanga ng'ekoleddwa bantu, baanokolangayo bo. Ne bagamba kati ate olwo erinnya lyo lirina okuba nga livaayo ku nsonga eyo yonna yonna. Pulezidenti Yoweri Museveni agamba 11th Parliament eyali eno eya Anita Among tebadde na nsonga nga zino. N'agamba mbu era ye musanyufu, ne Anita Among kyagenda mu maaso n'okukola. Agamba nti waliwo friction ntono nnyo mu Parliament ne executive. N'agamba mbu era Anita Among ali active nnyo mu constituency ye. Oba ali active atya? Museveni agamba ensonga lwaki adifendinga Anita Among okuva ku bantu abaali baagala omutugumbula kuva obuli bw'enguzi. Agamba wemma nga sobola kutta abo abagezaako okwekalakaasa n'okumumamulako mu gavumenti, lwaki mba nzita omuntu ali supportive ow'enkulaakulanya? Mbu Anita Among wa nkulaakulana, nejjukira bino bye bakulaakulanya babikulaakulanya nga bbyo bo bokka bokka. Tosobola kuŋŋamba nti nno ozimbye amasomero agatali ga bwannakyewa, aga private, tebagenda kubanga abantu babulijjo basomerayo bwereere. Ozimbye amalwaliro era ga ssente. Kitegeeza bino byonna ebintu basobola obbikola okutondawo development, naye era bisigala bigasa bbo kubanga ffe tugala kuba tuyoolanga ssente nga tuzibateera omwo era nga zigenda ku sayidi yaabwe. Kati kyo Mwami Museveni ensonga gy'awadde ennafu nnyo, tetulabawo nkulaakulana. Bagiteekawo nga infrastructures zo tuzirabako, naye enkulaakulana terina kubeera mu infrastructures, erina okubeera mu bantu. Omuntu naaba nga tabula, tajjula nnyo kiri awo, naye okujjula kubeera mu bantu. Ate n'ogamba nti noono ataddewo enkulaakulana, omuntu agenda kulya bizimbe. Tosuubira mu bantu bameka bagenda okulutinga okugenda batandika okukola mu malwaliro g'ataddewo oba basomese mu masomero g'ataddewo, era ajja kulutinga bantu balala nnyo. Kitegeeza bijja kufundikira nga n'abantu b'ekitundu kye tebakisobodde, talina ng'eki gy'abayambye. Abajja okusomera bajja kuba bava bunaayira. Kati ŋŋambe omwana we Bukedde asobola okusomera mu ssomero Anita Among lye yazimbyeyo, asobola okwafoodinga fees oyo eritali lya bwereere, eritali lya gavumenti. Ye owaayo omuntu asobola okuva eri kale tugambe eddwaliro. So bintu bingi bye tulina okulowoozaako n'okwebuuzaako. Wamma nkutegeeza gwe atanaakuba ng'osubscribinga, genda mu maaso osubscribinga, sharinga, commentinga. Naye nkutegeeza teweerabira koona mukadde gwe mukwano gwange, bale kwekumira ku UV Updates TV.